buli muganda olina obuvunaanyizibwa okulabirira obulamu bwo. Obuganda okubulabirira buvunaanyizibwa, okubulwanirira buvunaanyizibwa. Okwanjulwa kw'omulamwa kutulaze nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa okulabirira obulamu bwe, nti ne bw'otonaaba n'owunyirira banno bakugambako, olina obuvunaanyizibwa okwekuuta enkyakya ne zirema kukusalirira. Omuntu mu Buganda bwe yettanga oba bwe yetta kiba kivve, aba yeegaanyi obulamu bwe, aba yeegaanyi obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omubiri gwe, obw'okulabirira obulamu bwe. Era mu Buganda omuntu eyetta awaawanyulwa embooko, kyekiri mu mateeka, azikibwa nga mbwa, aba yeesambye obuvunaanyizibwa. Nti omuntu ne bwanyiiga n'atumbiira, oba oli awo ayinza okumala neyezza yekka. Omwana ne bw'akaaba neyekya, luba olwo neyezza yekka, n'atandika okusinda mpola mpola otulo gye tumutwalira. Ekibuuzo kigamba ddala ddala ekintu ekyo tukimanyi nti nno Obuganda obulamu, nti Obuganda nyaffe, nti kimu kitundu ku kyamubiri gyaffe, nti tulina obuvunaanyizibwa okulabirira Obuganda, tulina obuvunaanyizibwa okulabirira ensi yattu kwe baatuzaalira oba awali ensibuko yaffe, oba tukitegedde. Gwe munnange awuliriza, okoze eki kaakano? Wakola ki jjo? Weetegese kukola ki enkeera enkya okulaba nga obuvunaanyizibwa buno obw'okulabirira eggwanga lyattu obukutte kannabwala? Olunaku lw'abazira mu Bwakabaka bwa Buganda lusembedde, lugenda kukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 24. Waliwo munnaffe awulugumya olukomo, ssebo oba nnyabo abadde awulugumiza olukomo, tukusaba oddemu okube ku lunaku olwa Ssabbiiti tuba tokonkonako bukonkonyi ate ne tukuyingiza. Tujja kusaba oddemu okube obenga oteseza Obuganda. Tuveeyo ffenna ku lunaku lw'abazira, abaana ab'obulenzi n'obuwala, envuumuulo n'abakotakoota. Waliwo munnaffe awulugumya olukomo,
munaffe tujja kumusaba era addemu akube bw'okuba tojjaako tubadde twongera okukutegeeza nti ku lunaku olwa sabbiiti okuba bukubi n'osobola okuteeseza Obuganda. Twetegese tutya okwetaba mu lunaku luno olunaku lw'abazira olugenda okubeerawo nga ennaku z'omwezi 24 engeno yesekukkulu ya Buganda wano wetujjuukirira omukwano gw'abo abaafiirira Buganda wetujjukirira kwabo abaleeta obunnabbi Mukama Katonda be yayitamu okulaba nga babanga waliwo munaffe awulugumya olukomo ssebo oba nnyabo awulugumiza olukomo nga twesiimye okuwuliza ku leediyo y'Abaganda ababaka mu mulamwa ogw'okwebuuza ebibuuzo amannya go ne wa gy'osinzidde otukubire munnaffe. Nze nsinzidde wano wepekamu Buganda tebwasa wano ndi musajja gyagenda. Ssebo nga twesiimye okuwuliza wamu n'Obuganda bwonna. Mwebale emirimu gye mukola. Ng'awo ssebo temweraliikirira mugamba nti mugende mukole ekkanisa kubanga era n'ekkanisa bw'omuba nga mulimu mu nsonga za kubuulira abantu kwagala nsi ya Mukama era ekyo kibamala okukola kye mukola kati kubanga okubuuza ebibuuzo leeta ekimu eky'ekkumi ssebo naffe tunyirire era tukireeta tujja kireeta mu buvunaanyizibwa bwonna teeseza Obuganda. Kale kaakati ekibuuzo eky'omukulu nga bwe mugambye nti omulamwa muguzzeeko nga wiikendi eri weewaawo ensonga yali nnyo ku mwami Kamulali eyagamba nti Obuganda bwonna buteese obutagenda mu kulonda kwa Museveni kubanga okulonda akufudde ki platform oba akufudde bakiyita ki ddaala wayita okukakasa nti ye abantu bamwagala nnyo buli kaakati nno kino ekizibu Buganda kirimu bwekyo si kyekisoose 1961 era n'abazungu baalaalika Buganda okugenda mu byokulonda. Abaganda ne bagamba omuzungu kyowanga oli mugenyi wajja kukyala ate era otandike n'otuwa amateeka bwe tunaalonda abaami baffe ekisingako kutandika kugenda otufiire kubanga ffe ebyokulonda oba tusalawo tutalonda oba tulonda watusangawo nga tufugwa nga tutambuza ensi mazima ddala. Era kye nabagamba juzi nti Buganda tebwasaba muli bataano awaka abagenyi ne bajja nga bo bali 100 ne batandika okuga nti mukuba akalulu TV eyo mudiire efulumeyo tugirabire mu lujja tukube ku kalulu ku nsonga eyo gwawakaawo tunaaba tutandise kutwalawo kibuuzo. Kakati Abaganda bwe baaga nti mu 61 tetujja kugenda kulonda Beni Kiwanuka ne DP n'Abakatuliki ne baga nti ekyo kya buswavu tuteeka okugenda okulonda era ne bagenda ne balonda nagali amawanga amalala ag'obote nago ne gasimbawo ne gaa nti faafe ekyokulonda katugende nakyo era okugenda okukkakkana nga mu Buganda
abakatuliki bagenze okulonda era ne mu lukiiko wano olutalo ne lutandika ng'olukiiko lugambye nti twabagambye abaganda temugenda kulonda mwe abakatuliki ne musalawo ne mugenda ng'aba-DP ne mwesimbawo ne UPC olwokota akoze UPC agijje ku musaazi agire ki agende ng'alonye obuyinza kubanga yagenda okulanga bamusaazi baliwo lwa Buganda n'agidduka n'akola UPC kakati UPC ne yeesimbawo obote nga takuba luzungu woowe mulegiko mu parliament ko ne Beni nti naffe tuteekwa okugenda k'Abaganda nti temugendayo